Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno twakulaga emboozi ya musajja mukulu David Tamale Kigundo omutuuze w'e Kakiri yagoba mukazi we Florence Nancha mu maka ng'agamba nti yamulimba ekika so nga beddira omuziro gumu n'atuuka n'okumuzaalamu abaana 4 mu bbanga ery'emyaka 33 gye bamaze bonna mu bufumbo. Lwaki ogoba omukyala wo mu nnyumba? Si mukyala wange. Omulinamu abaana bameka? Tubimbuuza mulamuzi alina okutolina buyinza bumbuuza. Oluvannyuma lw'okubeera nayo myaka 33 n'abaana baffe 4 agenda abuulira ekyalo nga nze bwe siri mukazi we. Oyo ye Namuddu, nze Tamale, nze ndi Buganda, kitaawe ye Mugerwa, ewaabwe Mbalala ku 2. Amuddirako ddala ye Nassali, yankweka n'anfera. Kigundo yaddukira mu kkooti n'awabira mukazi we olw'okulemera mu maka nga yatuuka n'okukomyawo mukyala mukulu ow'empeta gwe yali yasulawo edda ng'agamba yasaanidde okubeera mu bintu bye. Abakulu tuli mu bbanga. Nawe mukire yininga. Turabe kyeyamaani. Omukyalo nadde mu nju. Eyaluwanga mwagimenye. Oluvannyuma ono yayambibwako Ruben Muhabuzi owa Men's Protection Forum oluvannyuma lw'okufuna obukuumi okuva eri poliisi ne bawerekera Nancha okumuza mu maka ge. Kati olwaleero omulamuzi Kenneth Jimugo awadde ensala mu musango guno mu kkooti etakkiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma lwa kkooti, Muhabuzi owa Men's Forum ategeezezza nti bavuddeyo n'obuwanguzi kuba omulamuzi alagidde Kigundo agulire Nancha ettaka ng'ekyapa kiri mu mannya ge amuzimbiremu n'ennyumba alyoka afuluma amaka gano. Tuvuddemu n'obuwanguzi kye tuba twagala kwebaza ababukedde nabaze bagoberera nabaze bagabirira ku nsonga eno nti olwaleero omulamuzi alagidde bagule ettaka ekyapa bakiteeke mu mannya ge bamuzimbireko ennyumba afune amaka amatongole ng'agagenga n'ekyapa kiri mu gagge. Era amulagidde okulabirira abaana 3 ku bana be yamuzaalamu abatanaweza myaka 18 ng'abambaza okubaliisa n'okubaweerera nga singa bimulema omusango guno wakuddamu agulamule buto. Gatanaba kukola ebyo omukyalo nakyali mu maka omwo takkirizibwa wadde okuvaamu n'abaana be naye abaana batanaweza myaka 18 omwami agenda balabirira. Era amubuulidde nti olw'okuba omukazi abadde abeera naye newankubadde si wampeta etteeka limukkiriza okugabana ku by'obugagga by'abaddemu. Njagala tegeeza abaami ng'okimanyi nti olina omukyala ewaka ng'ogezaako kwagala omugoba kubanga mwazimba amaka mwafuna obutakkaanya manya nti olina ky'olina omuwa kyagenda kyo kubanga obadde toyina mbwa waka olaba n'embwa bagiwa emmere. Ye Nancha Florence ayozeza ku munye nga yeebaza bakyala banne ne Bukedde TV okwosaako aba Men's Forum abamubeereddewo n'asiima ne kkooti y'e Kakiri okusala amazima. Neebaza nnyo omwami Lawbe okumbeererawo mu kaseera katali kangu n'abakyala kansala mwenna mbeebaza naawe Kizawire nkwebaza nnyo kubanga wafaayo nnyo n'abansuza mu kaseera nabo mbeebaza. Akulira abakyala e Kakiri Mulongo 2 asiimye kkooti ne Bukedde olw'okutambula nabo mu nsonga eno. Nze ndi mukulembeze w'abakyala saagala babanyigirize kubanga omukyalo ono bamunyigiriza ebbanga naye singa teyajja kutuuka waffe ebintu bino okugenda ku Bukedde teyandifunye bwenkanya. Neebaza nnyo aba Bukedde TV kubanga mwe mwatsinga mu kintu kino neebaza ne mwami Lawbe. Kizawire yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.